Njagala okubuuza ku bannayuganda okubalamusaako naddala mu season oba mu weekend ebadde eyakaasammeemu. Uganda mu kiseera kino eri bumasaŋŋanzira naye nga tutubidde okumala ebbanga. Tewali kiseera oba generation etabaddeeko na kuyaayaana kukyusa bukulembeze. Era nga buli myaka 10 wabaawo omukulembeze ow'enkizo ateekebwako amaaso n'atunuulirwa nti y'oyo agenda okununula eggwanga osanga okukyusa mu buyinza. Kino ekintu tukiyina nti netwalinako Ssemwogerere mu gy'ekinaana. Mu kiseera ekyo ne wabaawo olutalo transition paka gavumenti eno bwe yatwala obuyinza. Ssemwogerere era yeyaddamu okuvuganya mu 96 era n'ayuza gavumenti eno. Naye mu kaseera ako twafuna obuzibu nti abamu bwe twayingira ebyobufuzi twali bawala bato, naye twamanya baani abali waggulu mu sizoni eyo mu kiseera ekyo. Era nze nga nyingira obwa kansala nagende wa Ssemwogerere kubanga mu kiseera ekyo yali mukama waffe ng'era advice tumala kuzijja ku ye. Bwe twayingirira awo ne wabaawo akacyankalano Sebagala n'alinnyamuko naye nga bw'omanyi nti waliwo ebintu ebyamulobera abantu nga bamuwuliriza naye ng'embeera y'ebyobufuzi temukkirizisa kubeera nga atwala ekifo ekyo okumala ebbanga. Besigye n'ayingira mu sizoni. Dr. Besigye bw'ayingira mu sizoni abantu 21 ne bamuwa national. Ne bwe twayingirira 26 ng'ebibiina bitandise olwo okusimba kuba 26 lwe lwasooka okuba nti ebibiina by'obufuzi biyingira mu parliament. Bwe twayingirira mu 26 awo politics yali akyali balanced ng'era mu region tubala Alaso Muteeso tubalayo gundi, Mwakyoli tubalayo bagundi. Nga eggwanga lyonna musobola okulengera abantu abagenda okulembera ebitundu ebyo mu kugatta omugatte Uganda esobola okuba nga yejja mu ddubu. 2011 ne tuyingirirwa akakundi ke tutaategeera gye kaava. Simanyi ani yakalonda, ani appointinga akakundi okwo okuba nti nno ke kakiikirira politics mu Buganda. Nze mmanyi mu Buganda ekikufuula Omuganda kikaakyo. Abatali mu politics tumanyi nti babeera emmengo ab'ebitiibwa. Naye munnange Besigye yajja ne tufuna ekintu kye baayita Suubi. Suubi ng'erimu quotes abambejja n'abalangira abalina okutegeerera politics w'omu Buganda. Mpuuga, Seggona, Nambuuze, Lukwago, bani abalala Kasibante, walimu n'abalaki nga balaba nti be balina okwogera. Abantu bwe balonda nga bo balina eddaala kwe beerinnyisiza. Si bakulu ba bika, si bakulu ba political party, naye nga bo bajja kubeera awo bannantagambwako. Baatulugunya ffe ne batugobesa nga akakundi ako kagenda ku radio n'ogendako nga balina kugamba abambejja n'abalangira ba politics batuuse. Gwe Nagayi mufulume kyova olaba nti akakundi ako tugamba okulengeza abantu bannabyabufuzi kikakundi akatandika okuvuma bannabyabufuzi n'okusojja ebibiina nga DP ebyaliwo
nga bikuza politics ow'ekitegeevu. Kyova olaba ti bwe babeera mu DP baagisojjanga ne bagijjamu ebyenda ne bakola batya paka we baagisuula. Tewali yasuula DP wabula Kakundi ako. Kati fe abaali mu FDC bwe balengera FDC ne bamanya nti eyo tetujja genda, ne bakola omukago nga bo batabangulira awo mu masaŋŋanzira, tebayingira bibiina. Balina kusigala awo nga bawaŋŋamye, be balina amagezi. Simanyi oba abagezi bagapimira ku ki. Abamu ne tusurvivinga Akakundi ako ne tubeerawo. Besigye n'akategeera nga akatya akatambulizaawo tikayingira mu FDC naye n'akatongoza mbu ke kategeerera politics mu Buganda. Suubi ne bagironkinga mu 2011. 2021 bwejja weevu n'ereeta Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu eyali talina kakwate ku bibiina bya bufuzi n'akabonda ako nga takamanyi. Era mu 2021 bwe nalabanga akabondo kasensedde, sijja kwogera kye nagamba principal ow'ekitiibwa Ssentamu Bobi Wine. Mugamba nti naye waliwo ekintu kize kitawaana politics wa wano nga ndaba kikusemberedde. Nali simanyi nti ku magezi gwatudde. He knew what he was doing. Mwebaze Bobi Wine okujja n'atandika okwabya obugugu obubadde bugulumbira mu by'obufuzi, kati ye atandise obutundula. Waliwo abantu abamu abaakola embaga nga za biberenge, naye ng'ebiberenge byali bya bbeeyi mu biseera byabyo. Abalala ne bafuna emigaati nga keeki y'abakungu. Kyova olaba kibi nnyo okuyingirira omulembe ogutali gukulu. Badde nsaba ti abantu abadde mu sizoni ezaayita muleke omulembe gw'abavubuka. Baba bakola ensobi zaabwe bakole ezaabwe. Tudde wabbali tulabe nga tebalina gwe beekwasa. Mutunuulire Bobi. Olwaleero atandise okuggyawo bannakigwanyizi abadde beeziŋŋamizza nti yeffe tusinga amagezi mu byobufuzi. Mwabisomerawo. Who are you? Who gave you the qualification of governance and leadership that is constitutional? Nope. Abavubuka abato, do your thing. It's your season. It's your generation. It's your time to sort out the current political, economic, and social issues in the best way you can. But I want the older generation, the yester generation, to let the current generation try and sort out the issues of our nation without interruption from you. You're the first people who became a nuisance to the political progression of the region. And now, because the tide has changed, you're crying for. You terrorized the political elite in our generation. So you can no longer do the same to the generation of the youth who've decided to pave their own way. I want to say, nga bwe bagamba, Mpuuga ne Suubi, let Nnyo and Bobi Wine be. Let them be. Thank you so much.